Programu ya Radio CBS 88.8 esomesa ebyobuwangwa ennono olulimi Oluganda obulombolombo empisa n'ebirala byonna ebikwata ku Muganda yine guse ennono ye programu ensulo ya Buganda. Kale atuuliza nkulamusiza nnyo Saida Masikasi muzukulu wa Mugema programu ensulo oli ku 88.8 mu abagenda okwewandiisa mu ntanda ya Buganda muwulirize nnyo programu eno kubanga bingi nze kati omanye ensi kati ekyuse omuntu omusomesa bw'aba asomesa agamba abaana banne bino bye tusoma bye mugenda okugibwamu ebibuuzo okiwulira ebibuuzo bingi bigenda kuva mu bino bye mukola ki bye musoma era kati university naddala abaana n'obabuuza ebibuuzo topic z'otaasomesa badde n'okubigaana tino topic tuwagisomesa neno tuwagitusomesa neno naye ate ayinza okubanga yabagamba musomeko ku kintu gundi ne gundi ekyo kyanjawulo awo aba yabasomesa n'olwekyo mbanga mukayana ate ekyo nakyo mukirowoozanga nti kasita abagamba ekintu gundi mukisome olw'obudde obufunda bwe tulina tuyinza obutakigenda mu wano naye mukisome nnyo n'obwegendereza woba totegedde ojja n'ombuuza omanya nti eyo topiki bagisomye obanga okayana ekyo kisanga n'olwekyo okwewandiisa kuli wano ku kizimbe kya Masengere awali ofisi za CBS yambuka ku togenda mu Bulange mu Lujja bwebuuza nti ofisi za CBS ziruwa kuba munayinza okubanga obadde wala totuukangawo bajja kuyingiza mu Masengere otuuke ku reception bajja kukwaniriza bulungi emitwalo gye ebiri wewandiise oba ebuddu era ku ofisi za CBS ekyo nkimazi njagala okwebaza banaffe aba tayari kale powder mwebale nnyo mwebali eddala tayari kale powder kugamba nti ng'oyagala oba oli wa ssomero oba oli wa ddwaliro oba oli wa maka oba oli ku mukolo mbagalumbe pati ez'engeri endala yonna okufumba ebiwoma tayari akanzaali ako koba okozesa ate kyayi abantu bagabule tayari tangawuzi ti ebintu bijja kuba bulungi mu studios ndi ne bannange mukulu Kirwana wangisebo mikwano gyaffe abatuwuliriza ku CBS mbaniriza mu programu eno njagala njiweereza abawuliriza bonna naddala ekawoke waliyo munywanyi wange ye Mulinde Leonard nkweza programu eno ate n'abantu b'oku kyalo kyewaffe ekyankoko mbagala nnyo nze Kirwana Sozi anange nze Kirembeka Baale muzukulu wa Nakirembeka ebutale mbalamusizaako mwena abatuwuliriza mwebala emirimu gye mukola ku lwammwe ne ku lw'eggwanga lyaffe. Njagala programu eno okugiweereza abasomesa b'olulimi Oluganda n'abayizi bange mu St. Joseph Kakindu awamu n'abazadde bonna abatuwa abayizi mu St. Joseph Kakindu gye nkolera. Omukulu w'essomero eryo tannawezaayo kiseera omukyala Nabulime Noeline mama tukutumidde nnyo weebale nnyo emirimu gyonna gy'okola Muzeeyise Nkindu bannanga batumidde ombaddeko naye n'agamba nti waliwo akatabo zinunula omunaku abantu balabika bakeerabidde kyeyakoze yakasaze ebbeeyi n'agamba nti abantu bakagule kubanga kalimu ekinonogu kinnyini eky'olulimi n'emirandira gy'Oluganda na ebitontome bisenekerevu n'obuwomi bw'ekitontome ebyo byesini yeno yakuna bana babisoma ate waliwo ekitabo kya pulozi abasomesa b'olulimi Oluganda waliwo essomero tutawanye nnyo lyerya pulozi eryo lyo mugende mu Angelina bookshop awo wane Kampala bw'oba oli Masaka genda awo Masaka ku kizimbe kya Muto mukadde waffe mama wange Mityana nkutumiddeko nnyo kwebaza okuwuliriza programu eno ate ne muzeeyi Musoke ku Kaleerwe webale nnyo mwebale ddala baagaliza okuwuliriza bulungi programu eno. Kale abatuuze b'e Lwaggulwe abatuuze b'e Kinoni n'ebyalo ebyetoolodde awo abatuuze b'e Mateete bane mwebale nnyo mwebale ddala okutwaniriza obulungi bye twayiseeyo naye nanakuwadde olw'omusana nalabye omusana tukaaba omusana naye nalabye omusana nenyimirira nagenza okulanga amaaso ne bendi nabo ebiyengeyenge bizze twabadde tuva e Mateete tudda e Kinoni
wakati awo tutuuka ekyalo bakiyita kyebongotoko ne tulaba kye bayita omusana banaye musana gwase ng'ebitooke bikaze okukala obukazi so si biwotose endagala naye ekitooke kiwotose n'abaana baakyo wansi manya kikazi emmwanyi ng'ekazi okuva ku kikolo okutuukira ddala nga zonna emisiri musiri ku musiri emiti nga gikaze muddo biki banaye omusana mungi abantu baffe bagenda kufa enjala mukama katonda twongere okumusaba ennyo ebintu bino byetaagisa nabagamba bw'omulabanga ekintu ekibalemeredde ne bwabanga muntu nga yabalemeredde musabe katonda kuba ye byonna ebiri wansi w'enjuba ne waggulu waayo byonna yabirinako obuyinza. Kati njagala nnyo tutunulire entegeka y'okwabya olumbe naye bwe tuba tutegeka okwabya olumbe luno nsaba nga tetunakulambulula ntegeka yaalwo. Waliwo akantu ke bagamba ak'okukwata olumbe. Okukwata olumbe kyeki tusooke tumanye kibayita okukwata olumbe n'ekirukwasa mukulu kirwana. Webale nnyo mwami Sali. Ate nebaza n'abantu abankubidde essimu nga bambuuza ku nsonga zino zonna ngezaako okubaanukula era n'okubategeeza nti essimu ekyaliko eri 752 96 97 57 ate n'ebirala bye tugenda okutunuulira bingi bikwata ku mbeera ze tulabye ate nammwe abali eyo ze mutubuuza kuba kati waliwo eyabuuzizza nagamba nti okukwata olumbe kyeki. Kati okukwata olumbe yembeera ejjawo nga mu kutambuza olumbe waliwo ensonga ezaalabwa ezitakkiriza lumbe kwabizibwa. Kati kitegeeza nti embuga kwe muba mututta olumbe luno erabye nga waliwo ensonga eziziyiza olumbe okugenda maaso. Kakati bwe tubeera mu kereziya ne mu kanisa bwe balangirira embaga egenda okubeerawo abantu abagenda okufumbiriganwa kabona wa Katonda agamba nti bwe wabeerawo omuntu amanyi ensonga yonna eziyiza abantu bano okufumbiriganwa ajogera olwaleero oba si ekyo asirikire ddala ako ke kasinga okunsanyusa kubanga ekirungi ekikalimu nti bakuwa obudde obumala okweteekateeka okukola okubuuliriza kaakati oluvannyuma lw'embaga okubaawo ng'ojja oyiniguza nti ate nno bano tibaalifumbiriganiddwa olw'ensonga eno n'eno n'olwekyo gyogere olwaleero oba enkya oba omukolo bwe guggwanga osirikiranga ddala. Kakati bwe tugenda ku nsonga y'okutambuza olumbe omukulu ayinza okusalawo ate si kusalawo nti akeera ku makya n'agamba nti olumbe lwa Sozi kantukwate naye okusinziira ku bujulizi obuliwo ku nsonga enkulu eziriwo asalawo n'agamba nti olumbe luno ndukutte oba lusooke ludde wabbali nga bwe twongera okunoonyereza ku nsonga eno tulabe gyeneggwera. Kakati ekibuuzo ekyebuuzibwa nti mbeera ki olumbe mwe luyinza okukwatirwa. Embeera ziwerako naye ng'esooka mu byonna oluusi enkaayana ezibeerawo wayinza okubeerawo enkaayana nga zikwata ku buzaale bw'omugenzi si nkaayana zonna naye omuntu ayinza okuba nga we yafiira yali yeddira njovu era olumbe ne lutambuzibwa okulujja mu nju okulutuusa mu mitendera nga bwe lutambula nga lutambulira mu njovu naye ate ne wajjawo omuntu nga yeddira katugambe mutima omusajji oba nga tazze na buzzi naye nga omuntu omanyi bwe tubeera eyo ku mwenge omuntu alina ensonga ye ayinza okugyogera butereevu oba ayinza okugyogera ng'eyeetamiizizza oba ayinza okuyita mu kugereesa oba mu kuyimba
ng'alinga asoomooza nti omwana wa gundi oyo si wuwe naye wange ne bigenda nga bikula niwabeerawo n'omulala naye n'atandika okubanja kakati ono ow'enjovu olumbe gye lwatuusibwa ng'ate naye abiwulira oba oli awo ne mubazze n'ono atambuza olumbe mulimu amanyi ku nsonga ezo ayinza okati musooke mugende mumale okunoonyereza ku nsonga efaanana bweti ne bweti kubanga watya nga olwaliro bajja kulwabya bamaze okumulaamiriza obujjajja bamaze okumukwasa bajjajja n'embeera efaana bweto nga mukimanyi eyennono naye nga bebalaamiriza ate wakyeka kirala musajji n'olwekyo kiba kitegeeza omukulu asalawo n'agamba nti olumbe ndukutte ate talukwata mu bigambo ayogera n'agamba nti abiwandiika n'agamba nti okusinziira ku nsonga efaana bweti ne bweti ne bweti olumbe lusooke ludde wabbali tumale okunoonyereza okutuuka lwe tunaatuuka ku kinyusi ky'ensonga nti omugenzi ono sozi wadde saagala kwongezaako kati soogera ku kirwana sozi njogera ku mugenzi sozi omulala yenna waali nti asooke olumbe lwe terujja kwabizibwanga bwe lubadde tuteka katumale okunoonyereza kuba wakyaliwo enkaayana ku gye yali asibuka kituufu omuntu asobola okukulira mu kika n'akula n'azaala n'abaana n'abawa amannya ag'ekika ekyo naye oluvannyuma mu myaka nga 5 ne bagamba nti kitaawe n'azuuka omutuufu naga nti kati nno gwe oli musajja nti naye kati oli wankima ng'ate batandika okwaniriza birabika nnyo ebintu ebyo ate omuganda yeegendereza nnyo mu lulimi lwe asobola okubeera n'abaana nga 8 waka nga mulimu atali wuwe naye tebamwatuukiriza nti toli waawano naye ate ab'ekika baba bakimanyi baba baana bo mu kukuzibwa naye mu busika tebaba baana bo wabula osobola okuga nti omwana wange gundi yadde simutadde ku lukalala lw'abaana benzaala naye muwadde ekintu kino oba mu mateeka afuna Puroguramu ensulo ye kusomesa olulimi Oluganda, empisa, ennono n'obuwangwa n'ebirala ebidda ku Muganda. Ensonga endala sebo yeya kukontana kw'ebiwandiiko. Omuntu ayinza ebiraamo. Oyinza okukola ekiraamo, nakola ekiraamo kyange n'enkiwa jjajjange omutaka kyekyokulabirako nakirembeka nga gye nkitadde. Nga jjajja ekiwandiiko kino kye kyange. Nenkola n'ekirala nerabira nti nina kinnawagundi emyaka kigenda gipunguka n'owandiika ekiramu n'okiwa oba omusaasiredde oti awo omulala kino kinguumire kakati obudde butuuka omukulu w'ekika oba w'essiga yenna embuga yonna ku batuuse kanti tutunuleko ku biraamu tulabe ebyobugagga bino omuzzukulu waffe bye yakola ki bye yalina bagenda okutunula ku kiraamo kiri kye wateeka eri nga kirimu ebigambo birala ku kino nga musooke muleke mulindireko ddala awo wennyini omukulu ow'embuga eyo wakwatira ekkalaamu n'awandiika ekyasooka kirimu abaana bo 6 ekyokubiri kirimu 9 ekisembyeyo kati muddeyo munoonye obutuufu bwa kino mulyoke mugende mu maaso n'okuteekateeka okwajja ate era mwami Kirembeka kyoyogedde ku nsonga y'ebintu biyinza okukontana ekimu ne kigamba nti ku nsi sireseeko kya bugagga kyonna ate ekirala nga kiraga ebyobugagga nolwekyo wabeerawo okubuzaabuza mubeeremu bayinza okuba kino kye baleese nti sireseeko kya bugagga kyonna nga bakikyupudde bukipuzi nga baagala babbe biri ebintu byonna ebiriwo byonna babitwale nti ate omugenzi munaye yali talina kyabugagga kyonna ku nsi ebiwandiiko bwe bikontana olumbe balukwata oluusi waliwo n'abaana okulema okukkaanya ne batuuka ku buli mutendera nga tebakkaanya olinaga nti anga mutakkaanyiza mudde eyo bwe mulituuka okukkaanya mulijja ne mututegeeza ne tutandikira awo
kuba enkaayana zammwe zisusse kati abaana balina kunoonya anaabatawulula okulaba nga bakkaanya okutuusa okwabya olumbe ate oluusi enzikiriza ez'enjawulo nazo zireese emitawaana ng'ono ateesa asinzira ku nzikiriza gundi tekkiriza kigenda kukolebwa ono akkiriza ku buwangwa bwe buti ekibiina okukolebwa bagenda okutuuka buli omu alina obuyinza ng'ate buli omu alina amaanyi ku nkomerero ya byonna no ng'aga nti bwe munaamumaze okukwatagana wano binnemye kubanga ate nze kyemmanyi ng'abasalirawo kikwatagana na buwangwa kakati nga mmwe abaana mulina okusooka okukkaanya ekibagatta wakati mukimanyi kyokwabya olumbe kya buwangwa nti munoonye ekibagatta nende ate bajjajja bakyabanguyira omukatuliki bwe yajja n'ayingira mu buwangwa omupoto bwe yajja n'ayingira n'ajyamu omusiraamu bwe yajja nze zeddiini esatu zinsobi zamalako pulaani nga zizze naye ate noolabye abasaseredoti bangi nti kati babateekako ebifundikwa father makanga wanigayaaza ye musika wa kitaawe jajjange eri sefoloniyo ebulerejji mu mawokolo ne father sebunya kati ate enzikiriza ezitandise mu myaka 2 egyakayita baaba nzibu nnyo ate si be basikisa n'abawala era kituzayo ku nsonga eyo nti ne bwe mbeera nga nze nkwatibwa ng'olumbe muzze kulutambuza mu mbuga yange siyinza butakwata lumbe nga muzzukulu wange omusajja oba musajja nga mu kirambo kye yateekawo nti muwala wange yanansikira olwo siruddamu ndina okulukwata kubanga kimenya empisa y'ensi kakati naate nekitulaga nti kakati bano abateekako omusika nga bakava emagombe basobola batya okwewala ensobi zino era osanga ze baguddemu naawe biri nagamba bya kicupuli ebintu ebyekibibbi no biba bikolebwa byakikulupya nze siwa kitiibwa bintu bya kikulupya naye ennaku zino tiwayita bbanga nga tobirabye ffe tujja kusigala nga tusomesa eggwanga sife twagamba nti atamanyi ali bulungi kati owulira olaba obulumi bwe tulimu tuga nti bino ebikolebwa naye bbeeri tebeefiira kitumanyi kale muganda wange ono agambye nti Mugerwa we Kayunga Kakuuto Beni Mugerwa ekibuzo kyo tekikwatagana na bino byetu nekiwaweereza naye tukitereke tujja kukiddamu olunaku lwe tulikiddamu oluzzi oluguddemu omuntu luyitibwa lutya era baddamu okulusenamu tujja kukiddamu olunaku lwonna tunagirira ku ekyo kuba kati bwe tukitandika ate tuba tuvudde ku mulamu ekibuzo kyo kirungi nnyo yebale n'okuwuliriza webale nnyo webalire ddala so kaakati eno yembeera ntegeka olumbe lutegekebwa lutya okwabizibwa mitendera bikibimula tukomyawo amawulire twatuula ku luli mwatugamba netuteekateeka mwatugamba nti omukuumi w'olumbe ye yaweebwa obuvunaanyizibwa abatuuza n'abagamba kaakati baana mmwe njagala olumbe lwa mukadde wammwe tutandika okuteesa ku byokulwabya ebyobugagga byebibirwa abaana muli bameka biki enkiiko nezituula nembaako bye mukkaanyiza kaakati awo woba otandikira otubuulire kati bwe tutuuka ku mbuga gye tusembyeko tukkiriza nti mugende kale mu maaso n'enteekateeka ez'okwabya olumbe kyetuddamu okukola awo kwe kuddayo okukuŋŋaanya bali be tutaagenda nabo n'abalala abakwatibwako ne tubakoola ne tubatemyako tibannaffe mukomeewo tubawe amawulire ge tujje gye mwatutuma kakati eyo okutambula okwo bavuddemu olukiiko olwo oluddako batuula omukulu n'abategeeza n'abasomera n'ekiwandiiko kuba bawandiika kuno omulembe gubadde gwakuwandiika kuba ye yabakulembera kati eri ku mbuga wetukomye oba ku lunyiriri oba ku mutuba wonna nga wetukomye olaga nti bakulu mutuule ekiwandiiko ekyava ewa jjajjaffe
kyekino n'asoma ti olumbe lwa muzzukulu wange oyo ndukkiriza okwaba. Kakati awo ago mawulire agasooka ye nteekateeka esookerwako ddala lwakkirizibwa. N'olwekyo bye tugenda okuteesa byonna tuteese ku ntegeka yaalwo naye lw'olumbe abakulu baalukkiriza bonna mu mitendera twagiyitamu lwakkirizibwa terwakwatibwa. Kaleke tuvuddeko awo nno kati mu lukiiko olwo mwetusalirawo olunaku omukulu yalukkiriza nga lwe twali tuteesezza kubanga wali mwalimu muwandiikira tusaba lwabizibwe mu nnaku z'omwezi 9 mwezi ogwa Ntenvu, naye yayinza obbaga nti nedda olwo omusomesi alinako olumbe lwa muzzukulu wange gundi ate gwe mbadde njagala asumikaawo ono alinako kino mwongereyo sabbiiti era byo byonna bye bijjira mu mawulire gano. N'ekirala ayinza okubalengeza n'abagamba ekiseera ekyo abaana bajja kubeera mu masomero nga tebannadda. Njagala nnyo abazzukulu bonna bakuŋŋaane babeewo. N'olwekyo njagala mulondeyo wiikendi ng'eri mu luwummula nga mmwe temwabirowooza nako mwagala bwagazi kole ati kakati olutwaleyo mu luwummula ate nga tugenda tulina omukolo gw'okwanjula. Jjajjaffe yagambye bw'ati ekyokwanjula ekyo kimuyinza okukikola mu ngeri endala naye kino munoonye luwummula. Kakati ekyo bwe kiggwa ne tugamba nti kati mu lukiiko omwo mwe tusalirawo jjajjaffe ali Bulemeezi omuzeeyi wamala eri wamala ekabunyata bayitayo kabunyata eyo mu Bulemeezi wansi eyo tyoyali eyo waliyo ali ekyaggwa waliyo ali essingo waliyo ali ekkooki abange tubatuusaako tutya amawulire guno omulembe gwa ssimu nno ssebo nga tuga tubakubire naye ow'ebulemeezi mwami wamala ali ebulemeezi ne bw'omukubira essimu iyo obuvunaanyizibwa obubwe oyina kumutuukako butuusi bwati n'akulabako n'omubuulira ebyo abo ndowooza mubamanyi ate nga wankizo mu nsonga z'okwabya olumbe luno. Aho nno nga baga nti ani tulonde gundi ne gundi bajja kubavunaanyizibwa okugenda bategeeze mukadde gundi ti olumbe lugenda kwabizibwa ennaku z'omwezi bweziti tulabe bwe kiribanga kyetaagisa na kumufunira ntambula erimuleeta tujja kuteesa okulaba omuntu anaavunaanyizibwa okumutambuza amuleeta. Okwo kwe kutambuza amawulire. Kati olwo tuvudde mu lukiiko luno tusazeewo nti amawulire gatandike okutambuzibwa. Omulembe gutututtewa mu ssimu WhatsApp ebika famire nyingi zirina WhatsApp bano baani bwe batyo emikutu egyo sije egiriwo nga bawandiika lumbe lutuusa okwabizibwa tutandika okukola bwe tuti n'okutegeeza ku balala. Okwo kwe kutambuza olumbe kwe kutambuza amawulire agakwata ku lumbe. Mukulu Kirwana kakati era ku nsonga y'okutambuza amawulire nga Mwami Kirembeka bw'agambye nti entambuza yaago esinziira ku mbeera eriwo ne ku kiti eky'omuntu gw'otambuzaako amawulire bwe kiri kubanga wadde waliwo emikutu waliwo rediyo waliwo TV n'emikutu emirala ne waliwo abantu ng'oggyeko agenda okusumika gwajeko omukulu w'ekika nene mu ŋŋanda mwennyini katugambe omuke yawassa ewammwe tojagamba nti ajja kuwulirira ku rediyo nti kasita ku rediyo bagamba nti abooluganda abako n'ab'emikwano mwenna mutegeezeddwa ono omuwandiikira butereevu ng'omutegeeza kubanga yalina muwalawo oba alina mwannyinammwe ayinza n'okumugaana okugenda naye omuwandiika n'omugamba kunaku bwe luti mukulu tukusaba tulina okwabya olumbe lw'omukulu gundi oba olwamukoddomi ogundi tusaba osindike mukazi wo ajje ku lunaku bwe luti. Sigamba nti omuko wa ddembe okugaana mukyalawo okugenda naye asobola okumugaana naye empisa kyegamba empisa y'ensi bwetyo empisa y'Abaganda bwegamba nti musabe omulekere ekitiibwa kye kubanga wamukwasa obuyinza akuuma omuntu oyo era omuntu oyo ali mu mikono gyo
n'olwekyo okumugjayo mumusabe. Kakati olunaku lw'eggulo waliwo omwami yankubidde essimu yadde weeraakaayi naga nti muwala wange olukiiko lw'ekika lwasazeewo nti yagenda okubeera omusika wa ssengaawe naye yeefumbiza ewantu nkole ntya. Kakati waliwo embeera ng'omuwala yafumbirwa mu butongole oba gyali mumanyiyo mu butongole ate ne wabeerawo n'embeera nga ye yeetwalayo byonna yembeera mwe tubeera. Kati bw'aba yagendayo mu butongole olina okuwandiikira omukulu gw'empisa omukulu ye bba wa muwalawo ng'omutegeeza mukyalawo oyo olukiiko lwalonze nga yagenda okusikira ssengaawe oba agenda okubeera lubuga wa ssengaawe tukusaba omukkirize ajja atwala obuvunaanyizibwa obwo kuba bw'ogamba nti ggwe ogenda kumulagira n'olukiiko lwalina okubaamu era tujja kubaayo n'enkiiko ez'enjawulo ze tusaba nti ezimu ku zo azibeeremu bwe tunaaba tutegeeza kireme kubeera kipya kubanga bw'onoogamba bugambi nti ndaba nze namuzaala oba mwannyinaffe oyinza okufiiriza ate omwana ono oba mwannyinammwe obufumbo n'olwekyo kyabuvunaanyizibwa omuko okumutegeeza ate era ne bw'aba yagendayo naye ng'omanyi waakiri omuwala ono abeere mu lukiiko era omugambe nti omanyi gwogenda okusikira ssengaawo naye muno waali mugambyeko wadde ffe titujja kumugamba butereevu oba okumusaba naye ye anaalaba engeri gy'ategeezaamu mukwano gwe kozi tetunamuyita mwami weffe nga ffe mukwano gwe. Ekiddako awo kwe kutandika okunoonya ebinaakozesebwa mu kwabya olumbe. Omanyi ennaku zino nti abantu mukimanyi nti abantu ebintu ebimu bagwako bigwe emikolo bagwako migwe tujja kwabya olumbe ne babeera awo nga tewali afuddeyo kulaba biki bye tugenda okukozesa ku mukolo gw'okwabya olumbe. Batono nnyo abafaayo si kyekireese ebintu ebimu nga nosanga mu kwabya olumbe bagamba bannange tewali na mubala neba tujoze nyo okuba ekidomola mu kifo ky'eŋŋoma n'okuba ekidomola ate ebyo byonna nno biteekebwa ku luka tetubyogereko mulundi mulala ebyo nga binabyo era obudde buweddeyo ebyo tujja okutandikira nsaba kusiibula kuba kaweddeyo. Waliyo maama waffe ali Dubai maama Teddy Nababuga awuliriza yampeereza akameseji awo n'agamba mwebale ensulo maama tukutumidde nnyo webale kuwuliriza tukwagaliza eyo gy'oli okukola obulungi. Abatuwuliriza mwebale kuwuliriza abasomesa b'Oluganda 17 ogw'omwenda tuli buddo mbaagaliza ekiseera ekirungi. Kale tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale. CBS FM.